Mweteke mwanoze munyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza ddwiro nono muliro okugala oli kontinenti buka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Tukubira omubuulizi waffe mu engalo ez'amaanyi. Omubuulizi tusanyusa okulaba era tuga ekigambo ekyo n'essaala eyama. Amiina. Abooluganda abatulaba mu nsi yonna tusanyusa okubalaba. Bannaye abagenyi baffe tubaaniriza mu bitiibwa. Twebaza Yesu mwe bali kutwegattako olunaku olwaleero nga gwe mulundi gw'ogusoose. Bannange nsanyusa okubalaba abatamumanyi. Nze tushawo Mwegad, omugole mugole tubbi naye nabutandika dda tubbi. Yes. Amiina. Naye nga nsanyusa okubalaba. Mwebali kujja, mwebali kwerekerako omubuulizi waffe, mwebali kumwagala. Bannange naffe mwebali kutwagala. Omanya omubuulizi bwagamba tugende wano gamba naye tugenda wa? Sijja kugenda ze kampitire wano nga tandabye mbulewo. N'ate ogambye kangende n'omubuulizi. Kangende n'omubuulizi wagenda wengwa. Mwebali kujja tusanyusa okubalaba. Yesu abampeera omukisa. So abakatuuka shifa tusanyusa okulaba. So olwaleero tubadde ne meeting yaffe era meeting yaffe genda mu maaso nga ya after party nga twekulisaayo okuva e Kabaale. Nga twekulisaayo nga twebaza Katonda otutambuza olugendo luwona luwanvu ate n'atukomyawo bulungi. So kye kituleese olwaleero era kyovula lwanjawulo nnyo. Tuleese kyovula omubuulizi ali wano olwaleero. Yes, nasaze waze twebaze Katonda olw'okututambuza obulungi. Byonna bye tuyiseemu ate n'olugendo oluddako alutambuze bulungi. Kyovula olwaleero lwanjawulo nnyo ddala. Era abatulaba mu nsi yonna mulabira ddala nga lwanjawulo. Tubadde tussaamu ekitiibwa Katonda ate era nga tumwebaza. Nga bwe muwulidde omubuulizi bw'atubuulidde byetaagisa era byebyo tujja bikolako mu bubuulizi. Amiina. Eno wiiki nga tenaggwaawo eno wiiki nja kutuukako. Yes. Ekiteko tugenda funayo ekyamisana. Tugenda funayo ekyamisana then tugende mu maaso. Pozi puroguramu ya Makongola tukole tutya. Abagayina bagakuwe. Kigwire ddala nga tumale kyemisana nga Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati tugenda kukola bwe tuti. Nadde sitegeddeyo bulungi nti na wano waliwo abalina amakungula. Mukulu God yaweewa ebbaasa ey'amakungula. Era tugenda kungula. Odi agenda kuleeta amakungula ge naawe mukungulireko. Mukama waffe yeebazibwe. Sooka olindeko katono linnyamuko akatono. Tugenda kukola bwe tuti. Kakati kyala kukola. Onayo ekibba ndowooza abadde aleese waneeno. Otyo. Mukama yeebazibwe. Tugenda kukola bwe tuti. Kino kye kibbo kyaffe y'ensawo yaffe mwe tugenda oteeka amakungula. Gadi agenda kungula naawe mukungulireko. Katonda amuwadde obulamu ge makungula agasooka. Ate Katonda amuwadde amakungula g'obukyala. Ekigambo ekyo oyinza okiraba ng'ekitono naye kiki kinene. Era oyinza okubeera nze kati Mukama muwe nkungula eki nga naye olina omukyalo olina abaana makungula ate ng'obalina ate nga weebali makuki makungula. Gadi nno oyinza omusaasira nti teyeeyamba
naye ate Katonda amukola ki? Oyinza okuba oli wano nga weyanjulanga mukyala agodayo yamukola ki? Kale nagoma ki? Kale tugenda kuyimba oluyimba 372 nga tuleeta amakungula gaffe era bwe tumala okugaleeta tugasabire tugende maaso n'ekyemisana. Katonda tumwebaze. Katonda tumwebaze n'ennyimba ez'amatendo, twebaza ekisa ekingi ekitajulikika, tutegera amaanyi ge agatonde ejjube. Abatumimire twebaza ekisa ekingi ekitajulikika, naye yatuwumezi okwakabaluzi bwe. Twebaza ekisa ekingi ekitajulikika, kubanga amakungula mbaga ya ssanyu. Amakungula kwe kuleeta ebyaffe ne tusinza Katonda n'ebintu byaffe, ate nga Katonda yatusuubiza nti bwe tubireetanga tusabe omukisa. Katonda atuwa omukisa, atuwa obukuumi, Katonda ayongere okunyweza ebyo bye tulina. N'olwekyo tosirika busirisi, naye baako naawe by'osaba, mugambe ku makungula gano, Mukama nange nkolera kino na kino. Katonda oyo alina akasengejja, asengejja n'atwetaaga ebiteetaaga n'atabituwa atuwe. Tuweeyo akaseera kano nga buli muntu osaba nga gwe boogira. Taata omulungi ow'ekisa, twebaziza nnyo Katonda ffe olw'abaddu bo n'abazaana bo n'abaana bo abawaddeyo amakungula gano. Omukisa netululwa ne wetuguteeka. Kale Katonda tugaliko obuyinike era Mukama Mukama bw'ekyamwongera amalala tumulangirako amakungula n'amakungula mu bulamu bwe. Mukama Katonda ffe omulungi alyokalabira ebirungi wano waatudde nga bwasuubiza nti onaakuwanga omukisa mu kyalo ne mu kibuga. Na wano Mukama omuweerewo omukisa mu bunafu, alabiremu omukisa. Katonda ffe omulungi, abaana basome bafune ebyokulya era beeyongere n'okugaggawala. Ebyo tubisabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama abeere namwe. Kama yeebazibwe ebula ekitiibwa. ndeefana akayimba
Katonda tumwebaze olw'ekyokulya katwebaze olw'ekyokulya kino. Taata omulungi tutwebaziza nnyo olw'ekyemisana kino kyetulidde era ekitudde abooluganda awamu, kubanga ebyandika bigamba nabyo ekiri ekirungi abooluganda okutuula awamu. Katonda ffe omulungi okusanyukira nnyo era tudde wano olw'essanyu n'okwagala. Kkiriza n'ebigenda okuteesebwako byonna bibeere eby'omuwendo omungi ebireeta okwagala ebitutwala mu maaso. Abateeseteese ekyemisana n'ekyokunywa Mukama obawe omukisa, erinnya lyo ligulizibwe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Kale mugende mu maaso n'okulya. Kati nno okyali ku kya bbaasi. Bannange katudde ku mukolo gwe nno okyali ku kya bbaasi. Ate yes. Nkweko kamu. Anti njagala soka lekana. Anyway, oba nkwego soka kamu. Ni gwa soka. Eyali agamba bamulabu basooke batwale ekimuli. Oyo tali mumanyi goloza lwaki naleka aboogezi babiri nga babawa. Nze naye nkoledde mu bantu emyaka. Mazima. Nkulidde mu bantu manye embeera zange. Tandikidde wasimanyi n'omulungi. Gwe. Oba okitegeera. Teri kwegaana. Bannange abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze bana ndi musanyufu basoose kunkolako zi interview ezasoose nga online tenatandika naye kaakati katuddemu buto. Bannange nsooka okwebaza Mukama olugendo lw'e-Kabaale. Kaakati bannange waliwo agambye mbu mwali awo ne mulaba bbaasi. Osooka otya bbaasi nga kwaliko Mercedes Benz. Benzi nejja mpaka wano ewaka nenono omwami omugole ne mwannyina omulungi. Bannange enkuba yali etonnye naye nno anti buteyogera bampe yogera bannange teri mu manda kweri naawo. Bannange enkuba yali etonnye naye owa Mercedes Benz omwami oyo bannange ntwala okumwebaza yali musajja ali flexible bannange wano n'oluzungu tulwogera gwe. Bannange yajja ne tuyingira teyafaayo oba waliwo bisooto teyafaayo oba ekkubo lyaffe liri litya. Bannange kaakati kampiseeko kano ngenda okuggala oluggi lwa Mercedes Benz nati namanyiire eza taxi bannange nga ndyoka ndikubako bwe pu. Bannange ng'omwami mu buwombeefu nga ŋŋamba balugala bwe gati ye ne mugamba neyanziza. Bannange nendyoka njigiraawo bwe baggala Mercedes Benz. Kati guno omukolo gwa gaadi gwo tuyigiddemu bingi, tuyigiddemu okuggala Mercedes Benz, tuyigiddemu omukwano, tuyigiddemu okwagala, tuyigiddemu okwagaliza. Bannange ebingi ebimu ngenda nakubanga ebisooka byensembyayo mujja kunsonyiwa olw'essanyu eringi. Bannange tugenze tutambudde ng'emmotoka eri bityaka esikeeko obuwowo buli muli. Bannange tugenze pickup endala yali eddako yali ya ku Shell e Bulenga. Twawereka mpaka e Bulenga. Tuvudde mu kaawo tusoose tufulumyemuko. Mpulira abantu bagamba bannange eno Mercedes Benz yaani. Muli nga
nga abantu bekuba obwama oba okitegeera yes nga tutuuse ebulenga nga tuvuddemu awo nvuddemu n'obwana bwange bwe ndisenga obwa Gadi nga bagamba oba enno yaani nga nno mukulu Gadi mwali ate temwamu Shifa yamuwa gundi baziyita batya zo sizimanyi ezo ezaba malayika ndubawe banange ng'omukulu mwali kati nga buli omu abeera agamba oyo gwe bavuga ani oyo gwe batwala kati ne wabaawo omusajja yagamba nno n'eyo basi gy'olaba erabika emuli mabega kati nga buli omu yeebuuza ani gwe bavuga kati omwami wa Benz Mr. Smart n'alyoka agamba nti kangende ngiyiseeko otuze engeri gyali evudde n'eddundu bwe n'agitwala ku washing bay ne balyoka bagisaako olupiira nekomawo ng'emasa mu masa ne tulyoka tutuula naye ng'obwama bwali kuli kye twaleka ebulenga n'eddundu kyali kikamu kubanga nzijukira twatuuka wali ebaka mu katawuni nga twagala kumachingana ababaasi kati naye nga abantu bali mu maduuka ne basooka ne bafuluma ku mbalaza oba kyegera nga beebuuza mubaka Mercedes Benz oba kati ekimyani kati abaali bamanyi Gadi bagenda omulaba ng'asowodde ng'asowodde wali ogaddewo ndowooza tujja ddibala bannange tugenze tutuuse ebulenga ebyo byonna biwedde nga bagambye nti kati kusimbula ne tugituulira omuko omu bambi okubira ono okubira oli bannange ne tuvaawo ne tusimbula olugendo twebaza Katonda twebaza Katonda nti olugendo lwali lulungi Mukama yatutambuza bulungi naye kakati nze mbadde nkuze nga mpulira nti abantu abavuga zimpenkoni Mercedes Benz nti beepanka okimanyi twatuukanga mu kkubo nga Gadi ayagala for short call ng'omwami talina buzibu ng'agamba we mwagalira mu ŋŋambe nja kuyimirira nga Gadi bw'aba ayagala n'okwegololamuko katini oba nfuna oba okitegeera bannange yakituukiriza Mukama amuwa omukisa okay tugenda kigula Madam Shifa tofaayo ekirabo tugenda kigwa katusooke za wedding okay naye kakati tutandikirawo banange ne tugenda nga Gadi bwawulira nga ayagala kugololamuko ku magulu banange ng'ayimirira nga tusooka nga Gadi asooka agololamuko ku magulu kakati bannange nebaza Katonda abo abantu abali endowooza ng'eyange abantu abalina endowooza ng'eyange nti abantu abavuga zi Mercedes Benz baba beepanka teboogera wako oba teboogera ekyo kya bulimba nze nange nali nkiyina mu birowoozo byange naye nayirabirako n'agange nga ne tumugamba enjala etuluma n'agamba ne tumugamba enjala etuluma n'agamba kale tugenda kuyimirira wasanga Kagate, it was Kagate. Yes. Banange mazima. Oba okitegeera ne tuyimirira Kagate banange ebya Kagate ebyaliwo byo byaliwo ne tuvaamu kati no waliwo ababasi mwasanga nga ndowooza eyo pati ng'ewedde twayimirira Kagate ne tuvaamu
nenfulumyamu abaana n'oli mwannyina omulala omulungi kaakati nga gaadi ne bestman nabo balina okufuluma tugende tufune ekyokulya. Waliwo zibbuca abo abatema ennyama y'embuzi ku kageeti ne basooka. Omanyi waliwo omusajja yali alina jambiya ng'agikoze bw'ati, yalaba gaadi ng'avudde mu Mercedes Benz kati nasigala ng'alya. Jambiya yasigala ng'eri eti kati abantu ne oba kitegeera. Yes, Jambiya nesigala ng'eri bweti kati n'agamba banno nti mulabe ekivudde mu mmotoka. Kati buli omu n'akyuka ne batunuulira gaadi wali jjukira wali bize, abantu ne bafuluma mu maduuka ne bayimirira ku mbalaza. Banange gaadi n'afuluma bulungi ne bestman we ne tutambula mpola mpola ne tugenda watwali tugenda okufunira ekyokulya ne tutuula. Wabula kwe twatuula ku woteeri batukolako nga bakungu oba bali balowooza tuli bambega. Banange okitegeera. Banange bali batukolako nga tebamanyi na gye tuva, ndowooza nabo yali surprise. Bambi Mukama akuwa omukisa. Wow. Banange netutuuka batutuuza bulungi, batukolako bulungi, netulya netunywa netumaliriza. Gadi nagolola mukawo ku magulu n'ababaasi nga bajja. Kati munange ababaasi bajja tusonyiwa kubanga entambula ya Mercedes Benz of course si eyabba. Kituufu twatuuka nekale ak'enjawulo kabawo bambi. Weebale nnyo. Yes. Bwe wamma gw'osobola okitegeera. Mazima. Ndowooza mubawulira. Bannange ne tumala ne tudda mu mmotoka yaffe ne tusimbula olugendo. Kaakati we twasimbulira ng'olwo ate ababaasi nga weebali ng'obunyama bo tebataayiza, tewali asala n'akanyama. Okay, kaakati olwa baasi bannange ne tutambula olugendo lwaffe bulungi ne tutuuka Embalala ne tusooka ne tukolawo ka stoppage ne tulindako, era waliwo abantu abalala be twali tulina okusinkanawo. Olwakwadde mazima. Wow. Wow. Ukitegeera olwabudde ndowooza ne distance. Yeah. Okay. Eyo ye yali atutegekedde, Mukama akuwa omukisa. Yeah. So ne tutambula mukwano. Wado yagala tandikira wano. Yangu. Omanyi olwa Mercedes. Nsooke mbatuuse. Okay. Yimirira wano jangu. Okay. Kansooke. Then kansooke mbatuuse. Kati bye neerabidde gwe markinga. Si bwe kiri we neerabidde markingawo. Kati wano. Okay. So ne tugenda ne tukola ka stoppage awo Embalala. Waliwo abalala be twali tulinze. Basi we yajja nabo ne bapikingako. Omwemwe mwali ne mama waffe atuzaalira ddala. Bambi tetwabalekanga nnyo.
Yes. Kakati Madamu Shifa n'abatulaba twatuuka Embalala ababbasi ne bajja ne banona be bali banonyeeko omwo omwali ne mama waffe Mama Gadi ne bagenda ne tubeerako awo omwami yali atuvuga alina we yali agenzeeko n'agenda n'amaliriza byakola n'akomawo ng'olowooza basi yasimbudde dda ng'olowooza eyinza okuba nga tugamba oba eririddawa waliwo agambye Benzi kebeewo bulijjo ne ssenga w'abaana ayogera bw'ati Benzi ogimanyi bannange gwe eri eyogeza obwama ne basimbula ne tugamba ku luno kati nze muli ne ngamba ku luno ababbasi batulese ng'akabanga kayiseewo bannange omwami najja nayingira mu Benzi nanyige bannange gwe mulundi gwange ogwalisooka okulaba motoka etalina kisumuluzo bambi munsonyiwe bannange ye yakitumalamu bannange gwe gwali omulundi gwange ku myaka gye nnina gwe gwali omulundi gwange okusooka okulaba mmotoka nga terina kisumuluzo era nalabirako eyo Mercedes Benz gwe gwali omulundi gwange okulaba emmotoka bw'eba ekola parking nga teyeetaaga asikali emabega akola ati oba nfuna ng'ate bw'aba nga walina wagenda okulinnya wateetaagisa ng'eteekako akantu ka red yes ng'ekuba alamu nti omupiira ono teguyitawo bannange ne tutambula bwali kiro sijjukira kyali kifo ki ne tuyita ababbasi ne tubayitako finally bye twali tulowooza batulese nnyo kati ago ge bayita amaanyi gaki webale nnyo okitegeera ne tugenda bambi ne tutuuka bulungi abantu b'Ekabaale embeebaza mwebale twaniriza bulungi twayebaka bulungi banange ekyali eri twalya n'eddaaku ate tetwali basiraamu okuma nti baatufaako kati neebaza Katonda kandekereko omulala n'ababbasi bajje wala nja kukomawo tukyali ku Benzi obadde otya tuuka ebulenga kambyogera obadde ki nali manyi ngenda kubeera mu bbaasi kati nga baŋŋamba ewaka bankubira Gadi ankubira aŋŋamba munnange wali ebulenga ngo saawa 12 yangamba saawa oba emu nze natuuka 12 kitundu bannaye yakuba ate no nalinnya boda bannaye amanya nze Rebecca Jingo omubwati omwami wange bamuyita mwami Jingo naye bannange ng'omwami aŋŋamba naye omanyi Northern bypass toyisaawo taxi toyisaawo boda naye ngamba kale nga nze no nakuze oda n'owa boda obadde oti nga saagala taxi egeyinza okunduyisa nesanga nga bampiseeko naye ngamba owa boda 12 yali atuuse nentuula ku boda paka kusheera ebulenga 12 kitundu nga nze natuuse dda enkuba yakuba nze neŋŋamba sijja kubifaako nze kangume bannaye mba nkyali awo nga Gadi ankubira ng'olwo nno tulinze nga nze ninze bbaasi nga ngamba omanye ekiriwo naha ne mgalumpi naŋŋamba kati wano mu kifo mu kya Benzi waliwo ekifo bannange nze nga Benzi nno bulijjo nziraba naye eri yali yanjawulo munnaye mba ndi awo ng'etuuka bannaye oyingira mu Benzi n'otuula ne weerabira nti n'okutambula etambula omanyi
omanyi towulira nti n'emipiira gitambula bavuga n'oba obanga ali mu nnyonyi towulira nti manya bivu tebiriwa obadde otya bannaye twatuula netwatuula mu benzi netutwala byonna era nga bw'abanyumiriza nga bwe weebaka oddamu n'ozuuka n'oba obanga aliwa tewali bugumu tewali binnyogoga ng'obukakamu obuli ku mwami oli nga ne bw'ogamba wali we twagenda obula nga nze enjala ebula kunzija mu byenda ne ngamba naye bannange tulyeko ku mmere bwe twatuuka n'azimirira bulungi nga talina adde kwekaanya yadde biki ne tugenda ne tulya emmere naye bannange okimanyi naye bannange abagagga balina empisa bannaye abaavu be bati bannaye tulina ennaku okimanyi ku woteri we twali bannaye batusavinga omanyi bonna bawaitresi nga bali kuffe nga balala babavuddeko dda n'abafumbi bavaayo obadde abalaka bavaako ng'emmere muganda wange kakati emmotoka eyo gyowulira Mercedes Benz emabega musiseze emabega baali batuteerayo akantu simanyi bwe bakayita banange kati kamuseke ke bateekamu esimu ng'owekuba seresi kati museke mumbulire bakayita batya kano nga bwolaba kano kali kyekakulamu katinze nesooka nti oteekamu esimu onaamaalo nti wagenda mu iPhone antinze ono eyantaasa n'agamba bakadijasitinga buli simu egendamu banange kyeneekolera muli bwe namala otegeera kyekakola nti nejamu iPhone naye ejjamu balina gituuza kuli naye bambi mu byonna bannaye twebaza abantu mwenna tubeebaza nnyo abeekabaale twatuuka bannaye ne batuwa emmere ne batuwaawo okusula zaala oba saawa 9 nga banzuukusa kulya nabagaba baneemundeke neebake ng'abantu bakulemera oba nemuzuuke nomulya ddaaku ku makya ebyokulya bannange abeekabaale tubeebaza nnyo bannange abantu bebbaka baneemwebale kuyagala gaadi bannaye gaata era hope shifa simanyi kuba kati banneega n'amala gatuvuddemu twali gabadde kugambye nze nali hope shifa kyewakola nze nkubuliza ati otakintuula mu bantu nange nenyunya ku mbozi ya benzi nze gwe sooka olindeko nze mbeera gunabadde ku mulimu nga bangamba bannaye beki nga twakolebe ku social media ne mugamba temunnaba mukyalaba nga bambuuza nyina ate kuba nnyonnyola ate ofishifa mwamujewa ate manya biki bannange nenga mundeke n'emboozi mpanvu naye kati mugoberere gundi ku YouTube manya ne TikTok muteekemu erinnya Hope Shifa nakawombe ebirala mugenda bbira obadde otya ndowooza gwe teeka mugga Millicent nange benadema ogambye otya naye okimanyi nenyonyi tugenda zirinya bambi n'ategeera kakati omanyi kyendabye wano Shifa buyinza okukya ne bagamba gadi bagala mutwalako ebweru naye olabwe tulinnya ennyonyi ne bagamba bakalirako abantu babi abamwoleka ate nno nga bagamba banyina abalungi bwe tuwerekera gadi ng'olonze ensigaddewa bayinza okugamba of course kisoboka mbadde ntegeeza abantu babiri ng'ogyeko kapo nga kapo ogijjeewo wadde okute bubi nade sidde naye mukimanyi nti basi yalimu abantu 50 naye olaba nayo kandi imagine
olw'obudde n'essanyu ndowooza oba Shifa agenda kikola atya simanyi oba agenda ojja kukolayo live nedda waliwo abatalina smartphone kyonna nga bwe kiri tuli basanyufu nnyo twebaza Katonda olw'omukolo gwa gaadi twatambula bulungi Katonda yatukola bulungi naye tuli basanyufu nnyo olugendo lwa Mercedes Benz wano wendukomeza bwe nnaaba nga nzijukiddeyo ekirala nja kukomawo kati ababaasi muteekinga ova mwanyina omulungi mukubera mu bugalo. Yes. Tule ku lugambo lwa baasi. Zegenda sembayo. Kati anayogerera baasi. Hey. Vice alina okwogera olwa baasi. No, ati nawe oludde kati muyimirire babiri mukikwasaganye. Kwata mukikwasaganye buli omu akwata akako. Bannyonnyola bwe kyatandika era bwe kyali nazuukuka ssaawa 10. Nazuukuka ssaawa 10 kubanga banga 12 baasi beetuuse konze omusaabaze yalinda baasi terinda nazuukuka ssaawa 10 nazuukuka ssaawa 10 nenkwata ekkubo neŋŋenda ebaka kati nze wanga neefudde nti nze ŋŋenda ogivuga ogijja ebaka ngireete awo simanyi gaadi namusiibula nze neŋŋenda nentuula nensumagirira wentudde enkuba etonnya mbandyawo neŋŋamba banna enjala yonga ennuma nga nzija nkomawo ndi ekkamere nzireyo ngenda anti tejja kanziruke nzirye ekkamere nzireyo kati nga ngakonze bangambye genda kuyimirira wali ewa Maama Jolamu eyina kunsanga awo so si kunsanga eno nga ntuula baasi ng'embula nga ŋŋamba bayi oba yampiseeko nga sira kasooke nziruke nzire waka mmanyi oba bannange bakyaliyo ngenda okutuuka nga menta gwe nasanga naŋŋamba oddawa muyiteewo tugende banaye nakyukira ewaka saali ako olwo ye bamukubidde bamugambye baasi ezze ng'olwo abadde azze okulya kamere saakakola ki saakalya nga nkyusizaawo baasi olwagirabako enjala neekola ki njala neewona konze byonna bijje kasita baasi ekoze eki etuuse teri kigaana anaye waliwo yatukuba surprise oyo Katonda tukabya amaziga yali Jingo tumulabako Jingo tetumulaba kope bannayo omukisa kyali kuji kyali kya Jingo fenna tunuuse ensingo zivaamu Jingo tetumulaba kofe kati munnange Jingo ajja tunyonyola Jingo yali atugyemu omutima bulidde wa tetwamanya kati kabadika nyini kwe twagana okuzimbula mpaka nga Jingo yatulwaza kati ne tusimbula naye sijja kugamba ekyali mu baasi ffe twanyumirwa baasi twakuba buli luyimba twakola buli maloboozi akalulu kavaayo bannange ffe kyali mu baasi omanyi okuzina gali ageeri twatandika ogazina nga tuli mu baasi kompe we tutuukira ng'era twagayize ffe baasi twagifuula kidaala okitegeera ffe twanyumirwa baasi bano baali batudde twanyumirwa baasi bali abaana bali abaana tetwawulirako kanyamu
bali abaana bamanyi kyebakola shifa kyebakola bakimanyi tebakayanya musaabaze nga tebakayanya musaabaze bwe mugamba nti excuse asooka kumanya ajja misinde n'agamba kiki tuba tutambula kati sooka okakkane nkubuulire wano ngwa ku bbanja ebbanja chairman ne vice mwatusuubiza ekisuubizo kiganya okutuuka chairman ne vice ekisuubizo kankuveeko ekisuubizo kasa kyatuuka bwe kiti baga vice cheya tetukyababanja kati tugende paka Kabale nga tibagutukwasiza buli eyalinye basi kwata kashi kombe wanji oyo ye gadi ne Millicent kati fena tuli timu ki Kabale fena tuli timu gadi Kabale direct ne tusimbula nasigala mbabanja naawe ojja kiyingiramu okiwulire bwe kiruma ojja kiwulira bwe kiruma kubanga oba walimu ojja kiyingiramu okiwulire bwe kiruma kakati bannange twasigala tubanja ebifo bibiri oba tunaddayo simanyi kyeyaliwa adduse tubanja ebifo bibiri tebaatulaga ku kageeti tebaatulagaawo kata emmotoka yatambula negende parking eri mu maaso tebaatugamba tuli ku kageeti wabula baayita muntu ku kageeti n'aleeta buleesi ki kati ayo disipule gye mmanja bandekeera mu kyalo ekyalo kikyandimu biweereze special kyalinga special nga babuukinga ab'ennyama mu maaso ne baleeta ow'amazzi ow'ennyama n'owagonja nga bayingira n'owa soda nga babayita bisi owa baasi yali tayagala jamuwaawali okitegeera kati era ono ow'ennyama twamuvuganga ne tumujja wano we tumujje ne tumuleka eyo era n'aviiramu eyo ye yamanyi kati bwe tutyo bwe twali lwe lwali olugendo lwaffe era bwe tutyo bwe twatambula ne batuwa ebyokulya batusaavinga sijja kugamba kubanga baatupaakingiranga ne batugamba oyo agenda basaavinga ne tuli omutwalo gwaffe paka kuwulira bubi twalya nakati nze Kabale akyandi we baviiriddemu ne tubasanga bayingira twatambula tulya kubanga n'embalala waliwo be twajjawo nga nabo babyakulya ekyatusalako bwali budde kuziba naye twatambula emisana twali emisana twasasanya sente ekkuba eryo likitegeera nti abantu bebaka balina sente sifo tukoledde erinnya otukoledde kati nganze ani yali amanyi wayamba maama webala okunzija mukyalo kati ensi emmanyi nzani mukwano n'erinnya nendifuna newempita wonna bampita vaisi wampa erinnya ompadde ekitiibwa mwana wa maama ontunze naye mukama akuwe kyosinga okwagala Kabale bwe munyumya yinza omunyumya ennaku 3 kuba nakati nkyaliko Kabale naye mbadde nsaba nga ndi mu bukakamu Sisi maama Enoka ne Enoka batwongereyo mu maaso kubanga eno paati teyagala kwefuga buli muntu ayina ogiwaayo nga bwagitegeera gwe Kazito ndabikolako obwedda nze nkalina maama Enoka
naye mbasaba emikolo ne bwe giggwanga musigale nga mulira mikwano. Kati naye oba mwami Gadi bw'ali bazzeeko ng'atambula bulungi olugendo olwo tuluzzeeyo e Kabale. Tukiddemu. Nze na kati nkyaloota Kabale. Tewazifukako. Ekintu. Kisolo ezo ziba kisolo. Nali salangako Masaka nga nkoma Laakayi. nga gye mumanyi ewala. Nali nfunyeeko Uganda naye nali sikwatangako eryo kkubo. Abamu bagenda okwagala okiyingira nti abamu okiyingira mbuto bulijjo ne twerimba ku bridal shower. Batandikira okukubira amasimu bazuuke. Ebyatuwa. Agatte ku ttivi. Nze mbagamba sibeera ku bintu bitawangula ne bakuwadda. Bize wakati mu mukolo munneebalize ku mukazi w'emigaati. Twalya emigaati buli twekyusa. Mwe togenda lya keeki. Twalya emigaati twatwalira abazadde balya emigaati okuva ku ekiro kye twatuukayo olwokuna. Mpaka nammwe bwe mwatuuka. That's why tejajjira mu birabo byakwanjula wali ezi. Twagirya ab'okukyalo balya emigaati n'ab'ewaka. Mukama amuwa omukisa mungi ogutaliiko buyinike. Bizinesi keegaziwe mu linnya lya Yesu. Tumuwagire. Ate ku luno abantu ng'abo ku mikolo gye tugenda okukola e Kampala tubawa invitation. Kituufu. Yatuwa invitation cards mu kwanjula bwe tugenda okuwa. Ne Ddala. bwaba tuwadde offer tugenda mugulako kaadi z'embaga. Iye. Twali wano abantu badde nga bajja wano mu meeting oba nga balowooza bya kusaaga. Naye olwalaba bbaasi awo ng'epaakinze. Olwalaba bbaasi ng'epaakinze. Yali tampolampola. Bannange kale nze mbadde siriiwo mbadde bize. Singa mbadde n'obudde saa zino nange mbadde mbeegattako. Naye nga beerabidde ekintu tukikoleredde. Tukikoleredde abantu bali bamanyi bya kusaaga. Naye ku nkomerero ng'oli alingiriza mu kamooli. Ekituufu kya ddala. Naffe bannange twewanise. Tetwagala kumanya. Naye bambi olugendo nze na kati nkyalulootako. Twanyumirwa buli kimu kiryoke kituufu wali twava no ku interview twali mu interview emu najjukira. Ne babuuza gwe kiki weesuuza e Kabale. Buli omu n'ayogera ekimuluma nze kulya nze enkoko nze ennyama. Naye bannange ennyama baagigabya busungu. Temukoogeddeeko. Ennyama baagigabya busungu. Ewaka ku mukolo. Mama tuli wali. Mbuzi zaali mpeka. Ng'otuuka bakuyoolera ennyama. N'obuuza bano bagyeddira tebagirya. Oba otudde wali. Nga bayitamu n'ebidishezi. Mama tukongere ki bwe tukuwa eki ng'ogamba nze enkoko zigyagala bandeetere ku y'embuzi. Mpulira nti waliyo n'ekibumbe ekyagira ku Ekibumba kyali kyange nga zalina okikkiriza mu kidyako sigana kigana kyali kiddayo. Kyali special nga kyange bakindeetera bweki tukirye nti kale temulye tebabawe singa nagaana nti mukizeeyo teri yali agenda kikombako. Tebaatukola twali mu bbaasi nga tugenda engeri abantu gye baalyamu ennyama. Ne ŋŋamba naye bano baaseevinze kyenkana kimu madda olugendo balwalabidde. Amazima baalya kulya kuwulira bubi. Ne ŋŋamba mu madda ddala bano baaseevinze buli omu awezaamu abiri. Naye amazima twagenda okudda ng'oli one bw'omuyisaako akanyama. Atayagala nakawuguza. Naye kyebaatukolera baabateeramu ebyokunywa. Buli ayalyaso mama okumanya baabateeramu ebyokunywa. Nali ntudde mu maaso mabega ne badre. Kiri ekyokunywa akashera.
kidomola kiramba naye ko byombi nase niwasimanyi oba gwali mwenge oba gwali mazzi nali ntudde mabega ga drive wano naye abaali emabega eri abasemberayo ddala nakulabiranga wano wange negamba guno gwatuuseeyo gutya eno mabega eyo oba bakikola batya simanyi kyali okuke mu butuufu menta yali maneja nga yali ku kidomola nga yali ku pipa bagenda otuuka wano nga buli kimu bakikaliza kugambya zibasinkana ebipya bingi wali ku mukolo wokka ne bandeetera ekyokunywa mu ndeku kali sikirabangako entacweka entacweka akaseke mu ndeku ng'onywera ku kaseke byonna bwegamba yali sanyuddera kaŋŋamba oba yali tuwa mu mbaga byonna kati nno alina kye yeerabiddemu nga tutambula mu kkubo nga vayiba eri mu 9 owa poliisi ng'ayimiriza emmotoka naye nga music kyekola oja owa poliisi bwe yakuba omukono bw'ati twayongera abazina ne bazina abantu mu maduuka ne bafuna ne bakola bwe bati balabe ekiri mu baasi bandi bano buli omu yana nga baasi weeyita tosobola bw'okolako bw'oti kati nina otunula ebweru nga bonna bali bwe bati beebuuza eno baasi eragawa nga buli omu yenna buli weeyita erekawo akabuuza naye omupoliisi yatuyimiriza yayimiriza oba yali ababuuza ki simanyi naye nga waaliwo chief akulembedde oba ekidongo oba kiyite etya timu menta ne Saalongo bannange abantu abo mukama abawo omukisa menta yagenda tuuka nga n'obulago bwasaakadde nga takyasobola kwatula okwogera enkuba yatonya ebulenga baali batugambye essaawa emu ze ssaawa z'okutuuka era bw'olwawo bakuleka nagira enkuba netonya neŋŋamba mukama katonda wange nkoze ntya bandese bagenda kundeka ko Enoch mami gwe tokimanyi gwe wetutuuka nga batulese gwe simanyi kyogenda okukola gwe nga yagala ngamugamba dadi nawe nindamuuko tumalirize tugire ate twatuukawo enkuba emaze otusabula tusangayo n'abalala nabo nga batudde ssaawa emu zizino 3 zigenze mu 4 neŋŋamba oba batwerabidde naye mu butuufu omukisa ogutaliiko buyinike mu butuufu diva mukama akuwa omukisa ogutaliiko buyinike kubanga gwe ntandikwa ya bino byonna ekintu ky'okola kino tekijja kukoma wano yadde abantu sijjakaabo ebintu bino byokola tebijja kukoma Baka, tebijja kukoma ebulenga, tebijja kukoma Kabaale. Buli budde omuti bwegubako ebibala. Gundi ye yayimba n'agamba Catherine Kusaasira n'agamba mukama yakola ddi buli kirungi kyonna bakiwa sitaani naye mukama alikola ddi guba mukisa bukisa bannange meeting ku Kasiki nali ndi wano nga ndi mutambula munne nga waliwo kale nga waliwo abaali tebakisuubira abantu batandika okukakasa ne kuno ku kitundu kwennyini kyenkakasa kyo batandika okukakasa nti ekintu kiri siriyasi ku Kasiki. Ku Kasiki abantu bakonfaminga ne bagamba nti kituufu kubanga nze nali ndi wano nga ndi mu kwetooloola bwe nti naye nga mpulira abantu nga bagamba ebintu no byandiba bya ddala tuno byandiba bya ddala. Jjukira nali ndi mu kutimba wano bwe nali ndi mu kutimbulula akawungeezi ng'amawulire agayitingana ekintu kya ddala ekintu kino kya ddala nze nali manyi bya kusaaga nze nali manyi bya bulimba naye mu butuufu
diva mukama akuwa omukisa abantu busobola kukya lumu nga ffenna nga bwe tuli wano nga twerabidde ebikolwa by'ozze ng'okola naye omutonzi ono eyatonda eggulu n'ensi amanyi omuwendo gw'enviiri okuva ku muwere ali wano mpaka ku mukulu asembayo mu myaka nga yenna mukama amanyi omuwendo gw'enviiri ze talyerabira ebikolwa by'okola akamwenyumwenyu k'oteeka ku mataba g'abantu n'ozaamu abantu essuubi n'ozaamu abantu mukama naawe akusapurayizinge naawe akusanyuse kubanga mu butuufu ng'abantu tetulifuna kye tusobola okwongererako tetuyina ne bwe tugamba nti kino na kino osobola kugira by mistake ne wabaayo akantu akabeerawo katini bwe kati ne twerabira buli kimu kyonna kye wali okoze naye katonda ye tali kyerabira ate oyo gw'okolera agaba empeera mu byonna mukama akuwa omukisa ogutaliko obuyinike ate gukulondoole n'abaakuyonsa n'abaakuzaala nabo bagabane ku mukisa gwo mu butuufu omwana wange ye yalambula ye yali kutuwa kubanga ye obulamu bwe bwonna yali tasukanga yasemba okulinnya ku Masaka Road nga wa myaka oba gyali 2 oba gyali 3 n'alaba buli kimu kyonna nga bw'agamba mami nekino nkirabye mami nekino nkirabye mami nekino nkirabye era yane baagituyisaako tebayimirira bayomba nga bwekiwuli meta sooko oyitewo wane enoka agenda kufundikira ng'anyumya byeyalaba kati ono naye kayongerezeeko byonna tubikole naye nga tugenda kulonda chairman omupya alina okwekomitinga ntajabaawo buli sande tiimu cheya mugenda tuwaayo omukulembeze omupya naffe tiimu don tubawo owaffe tomanyi osanga tiimu cheya mulinza okundira abadde vice n'afuuka cheya kiri erimuwe naffe saidi yaffe tubawo abaffe babiri bwemmala ebizono yaddako ffe tugenda eri tatuula tewali budde tugenda naye keeke eyo eri wansi nange nagibaterekera okuva mu mukolo minisenti gye yampa tugenda sala keeke ate era leero lwe tulonkinga tulisala tulonkinga mitingi z'embaga so tunyumye emboozi nga tukimanyi nkuwadde oyogere ku byaliwo mu bbaasi entambula twatambula tutya nalabyeko vidiyo katono nga akola interview ye yali presenta which was okay everything was okay Which was which was what? Which is okay. It was okay. Bana twebaza Katonda. Timu bakka. Bannakyalo twebaka. Tetwebaka. Fete twebaka. Sawa zagenda okuwera sawa 10. Fenga tuli wano. Fenga tuli mu kukonkona gali. Batulese. Bwaba teyebaka. Fe twasiiba busiibi. Kaisobola kwebaka panga mutuuse alisisobola okuvanga abi
kuno omukole gutukoze ebintu omunsi muno menta genda mu maaso banaye bannakyalo ttiimu bakka ffe tetwebaka actually ani yeebaka zagenda okuwera enkuba yagenda okutonnya nga ffe tetwebase nga tuli wano nga tuli bweru nga tubuuza batuwaawo basi tumukubire oba abuze tumulagirire by the way nze ndi w'e Masaka nzaalibwa kya Namukaaka Kyotera road naye natuuka nga mpuliranga batuusa notuyisaawo erukaye ne ŋŋamba batuyisizaawo bannange batuyisizaawo banaye ng'ekiri mu kkubo ekyamazima obunyama twabulya ffe twalya paka kuyisibwa bulungi otherwise senga twayisibwa bubi tetwandituuse naye twayisibwa buki bulungi ffe we twagenda mu mmotoka nga tukyagenda bugenzi twafuna zitiimu endala ezatweyungangako zitiimu Nabbanja ne zijja zitiimu Menta ne ziyingira zitiimu Menta chairman Zidoni nga tulya kuvuganya zitiimu Saalongo banaye Saalongo ne Menta Saalongo ne tiimu Menta kyonna bwe kyali it was what? It was okay. Kyatuyisa bulungi banaye twanyumirwa nze mbanzaala Masaka negwe gwali omulundi gwange ogusooka okuyitamu ne tugenda Kyazanga Mbarara road ne tutandika okugamba wow ne tugamba ono ina Museveni yatufuga bannange lyali ssanyu jjereere mu mmotoka nga tugenda obunyama twabulya otherwise bujjo tulya bunyama bwaki wetwasula fwe wetwasula eyaddala twali embuzi eyaddala twali embuzi eyaddala bwe twamala okulya fwe bwe twamala okulya embuzi bannange tutuuke Muhanga n'atuyisaawo nga tugenda Kabale n'agamba badde manyi olwakyama wano badde siraba n'agamba owa trafiki ye yatulagirira owa trafiki atukwata owa trafiki ali awo mu katawuni ng'ogenda e Kabale atukwata bwe yatukwata nze manyi owa trafiki mwesongerawo ne muwa Smile afande ki ekiriwo ko ye mulaga walabe emmotoka ekubyeko yonna esse bweti ko ffe tugenda tuweta Muhanga tugenda what Sis Road kati mufo kyo tukwata tubuze pamiti bambi yaddamu tulagirira oyo n'alyoka agamba yeno anti naye kazi omukole anti munnange emyaka 3 sijja oyina katemba oyina katemba I summarize bana ekirala njagala okwebaza ntwala okwebaza kuno eri famire ya Millicent abekyalo njagala okwebaza famire ya Millicent we twasula ffe twasulanga baloodi twava mu kubaabako ne tulanna mabulannami baatusuza bulungi ffe twalya ddaaku ne futaali buli kimu twakirya ate ng'abantu bannange ekyamazima abantu bayonjo ewa ba Millicent bayonjo si kugamba nti ewa tribe yaabwe bayonjo naye ewa Millicent bayonjo twasula bulungi twalya bulungi teri n'omu yeesittala ku ki ku muntu kyova olaba twamuleese
twagala dabo. Which is what? Which is okay. Banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ntwala omukisa guno okwaniriza Dadon. The new team. Buli omu gy'amanyi. Team what? Nabanja! Team Nabanja. Twafuna omugaga mu mmotoka. Twali tukyagenda. Olaba Katonda bw'atugattako abantu. Mwami Gadi, wansaba ennamba ye. Ennamba naye tukisabire Katonda. Olaba bwe tusanga omuntu mu kkubo nga munnange bakifeesi bamututeze. Nayingira bbaasi. Nene nga munne tumutwale naye tukikwase ki? Katonda. Nze kye muba mumanya. Nali ku bunkenke ku buli muntu yakwata ekkubo okuyingira. Buli muntu nze nafunako accident nga ndi ne ttiimu yange. Abamawulire ne bagamba Shifa asadda. Nga nange emmotoka nanyirimu ng'omutwe gwasamye guti n'omwana omu baali bamutidde ensambya nga bafudde dda ng'ate mulamu. Kati nze saddamu kutegeera nze ssanyu nalifuna oŋŋambye ababbaasi batuuse ewaabwe beebase nga buli omu nga nze nkyali mu kkubo naye bwe waŋŋamba nti ne bbaasi etuuse kati leero lwensanyukira ekintu kye twatandika essanyu eryaddala yonna kasiki simanya bulaide shawa kwali kwekaza nali mu bweraliikirivu nga ŋŋamba Mukama tetuganye ne bwe tuba tulina ssente ezikola abantu okukola emikolo ne tutuuka eka ne batwaniriza abantu banadda batya oli alya buli mmere n'ekola fuulisoni ne bannange n'ofuna obuzibu ne bagamba Shifa yaleeta idea ng'era ayagala ebintu bye tebitambula nze ssanyu bye nnina kati Amina. omugenyi tusanyusa okubaba banaye nange obbasanga munnange bye nakwogerako nze nno ndi muntu asuspecting ekintu ate nga kyekituufu kubanga nze ebbanga lyendabidde Shifa nze we nasooka omukubiranga musaba ennamba y'omuntu yenna agenda ocoordinatinga abava eno benaakwatagana nabo bw'atagimpeerawo nnamanya yes nnamanya naye nenkiwa obudde wannagamba nti bwe mbanga ndi mulambulukufu ennamba ajja gikola ki era finally n'akwata ennamba y'omugole omwami n'agikola ki n'agimpa neebaza Katonda ku lwa famire empya ntandikirewa kakati maama kakati nno kankubuulire sibaddengawo physically naye bwabaayo mu nsi muno omuntu akwagala oba ayagala tiimu Hope Shifa nze omu ku abo tuli bangi nnyo bootamanyi bootaasisinkananga besimanyi oba nti oli basisinkana naye oba oli awo kuba nange nakusisinkana neebaza Katonda naye nga kyoba omanya nti abakwagala tuli bangi ate abakukkiririzaamu tuli baki n'abagumira ku ggwe tuli baki olw'ekigambo kyonze bakwogerako n'otakaaba ngamba olaba Shifa bamwogeddeko n'atakaaba nzaani nze tewali kigambo ky'oyinza kunjogerako ne kinjuuya oba otute buliri bw'ensula mmere gye ndya kale nga bamaze okumpa ennamba y'omugole omwami muyisaamu olukomo ng'essimu yali ebaddeko konze bannange ono sitaani agenda okunnemya omukolo gwa Gadi alimba anti naloota mundesse mbabuulira mazima ne ku live okwo bulijjo nkikomentinga nti bannange temugeza ne mumpitako kubanga naloota mundesse byali bya ddala tekwali kukola ki emirundi egi nga bbaasi empiseeko ebuwama mba ndi awo ng'ennamba ya Gadi eyitamu nga mukubira gagamba nange babadde bambayo yes munnange nga njogera na mwami Gadi nga tukola program nga mugamba sigenda kuddamu kusumbuwa mpaka enkya ssaawa mmeka nyeeza okumakya neezuukukira essaawa zange ezi neebaka otulo twe nali ludde okwebaka mu wiiki 2 nga ndowooza mukolo gwa Gadi na Millicent aga Katonda bwe nazuukuka ne ntwala obudde essaawa 4 ne nkubira omugole omwami naŋŋamba
tetunnasimbula ne mubuuza naye abantu osobodde obbakuŋŋaanya nti abantu bo weebali konzaawo tugenda kusimbula tulinde kimu ki ne mugamba ŋŋenda kukyekingako ku ssaawa 7 nga naye musajja wattu nayina kujja naye kuba kamera nemmala ne mugamba gwe nkulesse bibinga baasi ku last minute tetwawukanirako bulenga n'alinnya akabooda ate nadda ewaka ewange ebuziga mukwase baasi 12 ng'etuuse oyo yasula atunula yasula akubira owa baasi kati eka yayina atera ofuna emmotoka endala ennyongeza evuge kino ekintu ekyakwetolooza abantu kye bagamba ekyakamunguluze 360 naye atobalulwe simanyi atuuka ow'emmotoka amulimba biki eno enkuba etonnya ayina kisa ku nyongeza etuuke ku baasi ate naye aleete baasi ebakka bannaye mu kufunza obudde bambi omugole omwami nga mugamba nti nze okubala abalamu ebakka simanyiyo naye kambalire okuva e Kampala ne mugamba nkuwadde essaawa endala 3 ngenda kuddamu kukubira ku ssaawa 7 ngenda omukubira ssaawa 7 nti nze nnina emmotoka eyange naye kankuwa ennamba ya chairman w'omukolo gw'oba okola ki mumanyi ekyaddako nga nkubira kyeyanga vibe eri mu baasi bane nagamba singa abantu bano baŋŋamye nenninnya neŋŋenda ne mbasisinkana ebulenga vibe n'entandika nayo bannange sinze nalaba baasi etuuse kati natuuka ku dduuka ne ntuula muwala wange naŋŋamba mami okimanyi nti ndabye baasi eyitawo nga bakuba endulu bayinza okuba bakube kwegamba nze n'abaana bange ffenna nga tuli ku bunkenke kubanga ekyali kimbuzisa aliya kubateekateeka ennaku zino ababbi bangi n'ebisigadde kati nga njagala mbateeketeeke manye n'abalekawo ntya naye n'atandika okuneeraliikirako mami bagenda okukuleka konze mukwana ekitasoboka nninnya paka kuwerokamu ne bansanga kuwerokamu naye nga mu byonna neebaza Katonda era mba ndi awo ku ssaawa 9 n'eddakiika nga 5 ngenda okulaba chairman nno ng'amagaye ne mugamba mukulu onoonya nze bolowooza oyinza okumbula bwe ntyo ne nnyingira baasi ngenda okutuuka mu baasi bane nga feesi z'endaba ezisinga nzikola ki ngenda okulengera menta ng'emabega gyali ngenda nembuza vaisi yali asiriikiridde ngenda otuuka banaye nga nnengera vaisi konze maama oli awo banaye ne mbabuuzaako ne mbeebaza naye nga mu byonna olugendo lwonna nga bwe balunyumiza bwe lutyo bwe lwali twanyumirwa kyekyaddala mu bitiibwa ebyaddala bagenda ne bampa erinnya mu bannaye enfaanana prime minister w'eggwanga lino nti nfaanana prime minister w'eggwanga lino bannaye ne newangula erinnya lya Nabbanja era kati bano be mulaba wano tebakyampita Nassaazi bampita Nabbanja mazima kakati ebigambo ebiddako maama Shifa bigenda kuba byakwebaza sikuyita maama kuba onzaala naye nkuyita maama kubanga nkiwuliramu emirembe maama wange ye muntu gwenkyasinza okwagala ndooza mu bulamu bwensi kuba gwe nnina ku lwange ng'ogyeko abaana bange njagala kwebaza lwaki nkwebaza nga tusookedde ku kiriwo olwaleero wannyambye okusisinkana famire empya ngenda okutuuka mu bamaama abali wano nga mulimu abazaala ab'ente jjajja Enoka jjajja ngenda okwesanga ng'omugole yennyini mwannyinaze ngenda okusisinkana taata we nga ne bwe mulagirire waka ewaffe we banzaala asobola okutuuka ng'amanyi ekyamuliibwa ng'amanyi ku tekiniko ebyalo byonna ebitwetoolodde kubanze ku tekiniko y'ekyamuliibwa ennyumba 2 ey'okusatu obeera oliwa oba oli waka nga bwe mulagirira aba asobola okukola ki nkwebaza nnyo Shifa ku lulwo nsanze famire empya ku mikwano gye mbadde nagyo nyongeddeko emiki nyongeddeko emirala ekyo kikulu nnyo nkwebaza ku lw'essanyu ly'abantu nze simanyi kuba nalowoozaako ku kyokkulimba kuleetenga kuwa surprise nkwe surprisingire nendaba nga simanyi bwe naakusitula neŋŋamba Mukama Katonda ono ali waggulu kankiwa obudde wabula olwaleero tuba tutudde
tutudde omu ku ffe ku bamaama bange be nasanga yafuna ekirowoozo kye mmaze nakyo emyaka emingi emabega okuva lwe natandika okulaba n'okugoberera. Nze njagala nnyo abantu abaagala abantu kuba nange njagala sirina naye ngezaako mu katono kenkola ki. Maama wange omulungi jjajja Enoka ye yaleeta banaye mpola kakati banaye tusiriikirireko waliwo ekibulawo wano kale banaye tukakane tusobole okusevinga obudde. Bane musirike akoze olugambo kale mukendereko banaye mukendereko mpa akatabo kange kale ye muntu gwe nasinga okwesiga mukuuma ekyama kyokka n'atuyiwayo n'abyonoona. Mpa akatabo Enoka mpa akatabo. Nangamba ku ssimu yakyalira baana namala nangamba obeera smart kwanze nenjagadde oba smart mbalo ensangadde tebinkwatako naye bannange wulira olugambo nze saagala ebyo byakutiitiibya tuyise ku mmotoka nga mwali neŋŋamba ne bana njagala nno kalaavu faako nga kapya naye mbadde simanyi nti yalimu ndabye kalaavu fo nga bakatiibye neŋŋamba maama Enoka tubadde tunyuma ebyemmotoka tiyakude nemuga njagala nno kalaavu faako akatuyiseeko nga simanyi nti yakalimu kati tupaakinze ebakka feno tushopinze emmere gye twali tujja okufuuga nga tetumanyi nti mwafumbye ne tugula amakuroni byebitubisiza netuyisa nga nemmotoka nkutujja mpola najja nemmotoka yennyini n'agamba wabula abadde asaana nga waali wano lindako aba empola wuuno wano ate wamma agambye mbu wandibagwe mugole w'olunaku mukama Katonda wulira oluga kale singa saamugamba it's okay. abaana nabo wali we bannindira abaana ne bagashifashifa kati abaana ne bagamba bakugulidde mwabyogedde bano tulabika nno meetingi tetugenda kudda byafumba kyevudde bafumbye enkoko neŋŋamba tetugenda kudda byafumba bafumbye emmere n'obudde bubadde butuyiseeko tubadde tuli awo ne bajja neera bakugulidde enkoko nebabuuza bafumbye enkoko nti nedda bakanyagamba bagulidde enkoko kwanze
agezezzaako nnyo. Akapapula sigenda kasoma. Oli bugole okubobere smart nemunaze nyambala kusinzira ku muntu. Yes kati olumu wano nfumba kati ntekatangina nakambala ku bridal shower bakantungira oli omukyala Millicent nalaba video eri saidi za katale sikani ye yatunga akagoye kano kati kenali ngenda okwambala kati omukyala oli yatuwa engoye zetwatutte mbazadde ye yamkoze ekiri bwe yampa lugoye lwe luli neŋŋamba luno kanduleke kati leero ŋŋambye tulireeti lwalugolola dda tetugenda kuntawaanya neŋŋakanyambala akatengi kange naye tofaayo nze kankumalireyo story yange ekikaneza mu mmotoka ŋŋambye njagala wenfulumira temujja kunkubira ngalo nembala nga muyingidde nga tusaba nenzija n'attitude nga ndi serious nange nakulabye neŋŋamba oba oli mulwadde nakulira nga mpeddemu amaanyi nedda nga njagala moment eri serious nga saa mumpaate abaayi abaana bo mubazeeyo okuba twava mikolo leero letwerabye naye nga ndi so happy thank you so much amaze kankubuulira olukwe kuba nze nkimanyi olinayo embuzi kenkugoberera kale ebisinga mbikola ki wamma maama jjajja Enoka bw'aleeta ekirowoozo kati nga bonna beebuuza naye tukole ki nembagaba bannaye nze ekintu bwe kijja nkikolerawo nembagaba naye mumanyi kyendowooza njagala ekintu shifa kyalitunulako emyaka nga kyeyongedde yagambe nti mu mukolo gwa gaadi nafunamu ekintu kino tekijja mu byokoze maama tekijjamu tekyenkana byokoledde bantu atali gaadi yekka nsijukira omwami oli gwe basibira amapaapaali kale bangi nnyo mwaba talaba pulogulaamu za shifa Isaac ne Sarah ne famire mazima ate akufaanana bitya kati munnaye mama bw'aleeta ekirowoozo nembagamba ne bwe tufuna abantu 10 buli omu aleete kyakola ki nembagamba ensawo yange eriwa tyensawo yange eriwa nga tuli eri tetunnaba na kwambala pulogulaamu gye twali tuyina yakufuna eyo embuzi ku z'olulyo ennungi kati ne bitulema okukwasaganya ne tugamba neŋŋamba jjajja Enoka kooleese ekirowoozo beerera ddala omuki omuwanika nze ebuwama wala ne tumuwa ekyobuwanika ne tukuŋŋaanya akasente ako ke twakuŋŋaanya ne tukamukwasa ne mbagamba nti ku byenda bye ekisinga tunoonyeyo embuzi nga nkyala agitwala agirunde ezaale eweze ekisibo tetunoonya yakulya wabula twagala kale wakiri eno ne bwali batuuse n'avawo naye ng'ogamba nti omwana oyo yava mwoli bwe bamba wakiriko nga nze kuba nali njagala kupangisaako olugoye nga tugenda neŋŋamba naye bwe nnaava mu mukolo gwa mwami Gaadi ngenda kusigaza ki Katonda nampa akagoye ako ke nnayambala konze luno ne bwe liba emyaka 150 bwe ndiba nkyaliwo ndijjukira nti omwami Gaadi ebakka yangulisa olugoye luno naawe kyensaba n'omutima omuwombeefu tebijja mu byokola wabula siima ate okimanye nti tuli basanyufu nnyo bwentyo neŋŋamba dayihadi wa Hope Shifa abeera ku premio okwo tubeerako naye nti mukwano kyoyagala oba kyosabirira nkikusoose naye nga tukwagala nnyo ab'ebigambo tebakumalanga mu maanyi n'ekirala kyenjagala omanye ti bw'obeera eyo ng'okaaba nze ekikunyize mmanya nti kikunyize lwe babba ebyuma byo walwawo okwogera ne pulogulaamu ze wakolanga awo walabikanga ennaku kunze akugoberedde ebbanga bw'okaaba tukaaba oba totulaba naye bw'okaaba tukola ki bw'oguma tuguma nze buli lwenkutunuulira ŋŋamba nti Mukama nina we nnina okuba
weebale Shifa, weebale nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Era ne neebaza ne jjajja Enoka kubanga bwe yawulira ekirowoozo ekyo yagamba yali akirowoolezaako ennaku 3 naye nga tamanyi wakisha yalinga naye. Bwe yandaba obuwaluuso obututte waguma kyovudde ofuna empeera. Mu byonna tubadde wakati mu kunyumya lugendo lw'Ekabaale naye ndabye nga kyekiseera tukikole nange omutima gunzikakkane kuba obwedda ngamba onoowulira otya kinaaba kitya akantu ako baŋŋambye kakava ku mabeere kajja kwetaaga okujjanjabamukko kaleke kulwala nakudda mabega naye nga baŋŋambye yalulyo jjajja Enoka era bwe kakunduganga jjajja Enoka bwe kakunduganga jjajja Enoka naye nga mu byonna tetukusasula tetuzzaawo byokoze tetuzzaawo kwerekereza gwe ne mikwano gyo ne maama akuzaala omukyalo oyo nkiddamu n'olwaleero mwebaze nnyo okuzaala n'akuza omutima gwalina nze nkakasa gwolina gwava ku maama singa teyali maama tewandibadde bw'otyo olwaleero nze nzikiriza nti singa sasoma singa so kulw'ensonga eyo mutwebalize nnyo maama yeebale kukkiriza ne tukugabanako wamu naye ku birungi byakufunamu ng'omwana gwe yazaala naffe ensi gye tubikufunamu otugase ku famire empya nze oyo maama wange waliwo n'omulala oli azaala ab'ente nfunyemu baganda bange twasaaga twakuba olwali so otukoledde bingi oluusi nga tosuubira nti biyinza n'okuvamu neffe abali eyo emabega ate kino njagala okimanye maama nkiddamu bangi nnyo abakwagala nga nze bwe mbadde sikulabanga naye nga bali mu mabega wa kateni eyo tukusabira nga tetukakiddwa nga tetusasuddwa naye ne tukusabira kubanga olina okubaawo olina koozi lwaki wazaalibwa n'olw'ebigambo ebyo Mukama ayongere okuwangaaza ankoledde ebirungi nayimba nkoledde ebirungi nayimba nkoledde ebirungi natenda nayimba natenda nayimba natenda. Thank you so much. So mama amannya gano it's okay amannya gano simanyi lwaki twagawandiika naye nagawandiika n'ennamba ya buli muntu nange nalabira nze nasookako handwriting eno kaakati bw'olaba mu handwriting etagala eba ya menta yes so mukwano byebyo naye nga tukwagala nnyo 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 ne jjajja Enoka yes jjajja Enoka kasooke kituufu nyongerako katono nnyo ku bigambo bya Timu Nabbanja byayogedde bannange ekyamazima twebaza nnyo Mukama ku lwatiro ekikoleddwa mukwano gwaffe omwana waffe Hope Shifa olw'obulungi bwonna bw'atukoze ekyamazima jjajja Enoka erinnya livuze naye olw'okubanga ekirowoozo kyayitamu nze naye bambi abatuuze abantu bonna kwegamba abantu badde nabo mu ttiimu eno abeebakka n'abatali beebakka bannaye beeteekamu bakitwala bakkiriza ekiteeso era ne bawaayo sente zaabwe twakuba akaama ebibaddemu kuba kaali kaama ebyo bagagyama naye twebaza Mukama ku lw'okuba bakkiriza ekiteeso ekyo batugula maama
Amin. Kaakati olukwo olwo kanjekuwe. Olukwo olwo. Nga tumaliriza okunywa akacaayi k'okumakya. Tumaze okunaaba tunywedde akacaayi tuli awo. Tetunnaba yadde okwambala. Ekirowoozo ekyo we kyajjira. Nga tuweweera tuti tuseerera ku mubiri. Saagiwulira. Okuggyako ekiyigo ky'abasajja kye baateekawo tekyalaba yadde omu. Babakubya nnyo temwana bambi kati omugole akazindaalo k'omugole nze nagenze tuula n'olulenzi lwange omukolo abantu banyumirwa yadde nange nanyumirwa naye nze ne Shifa n'abakozi be tetwanyumirwa mukolo ng'oyogedde amazima yadde tubeera waka tetwanyumirwa naye neŋŋamba omwami tiba Shifa tebalya katumunoonyezeeyo ekikoko awute ku kasupu kati nze n'olulenzi lwange ne tukuyiwamu enkoko awute ku supu ayogere nkugambye ntya mu mmotoka kukyaba nkugambye ambafunira ekikoko tebalya mugambye wali nga tuve wabatewakisa naye nga njanfune bambye ekikoko balye emmere waka babafumbiremu tebalya abalala bonna banyumirwa mukolo naye tetwanyumirwa pabaali mukintu bambi tetusobola siima ne tumalayo by'okoze tebijjamu eyo nkoko osobola gyegulira osobola gyetuusaako ne tusaba okkiriza akatono ke tulina tukajje ku mutima lwaffe osiime bambi tukwagala nnyo Katonda akutukuumire akuwangaaza tuwe obulamu n'ebirala bijja kujja mashallah. Yes. Ekyokugamba nti we twatuuka ekabale mbu tetwanaaba banna we twanaaba jajja kukaalikako tetwanaaba tetwajje twagala labikira mu kamera kuba nti ekiyigo kyaffe kyali kumpi abantu bayitawo buli omu ayitawo zo ntugamba kasooka tubaleke bakakkane buli omu amalirize ebibye ffe tunaabe bakiriza mu kkubo nga buli omu asala bwati nga buli omu asala nebana twanaaba banjawo bambi bulijjo mbadde mumanyi tetwanaaba bannaye twanaaba okumanya olimba taata Eva yatugamba omusajja ne bwamala ennaku 7 nga tanaabye talina kyaba n'ekirala taata Eva mwennyini yaŋŋamba beera awo otuule ku kinaabiro ky'abasajja bw'ofunayo folowa wadde omu bw'ati ogendera mu benzi nze kyokimenyawo nkimenyawo twanaaba abange abaagalwa nsanyusa okubasisinkana mbakulisaayo mwenna abaali mu lugendo sisobola kumenya kawunku na kagga kuba byonna babyogedde ne bwe kituuse ku kyokunaaba nga nze nateeka ne kateni ku kiyigo ne naaba n'abala ne baddako bannageze batuwaayiriza kanjogera ebyo bitono mubadde mutuwaayiriza twanaaba nanaaba
ndowooza mukirabye mubadde mutuwaayiriza ye bannaye muleke nammwe kulimba omwali mwagala tunabirewo buti nammwe musala mugende mu kiyigo kyammwe ate nammwe mwagala kulinda ffe ne tugenda ne twambala ne tufuulira ne mulyoka munaaba kaali kakodyo naye nze ebyaddala Millicent nanaabankeera ku makya omukolo gwo ate nanaabira Kabaale nga ndi sitaaka nga mbuze ekyokubula sibikyerabira zaali ssaawa 6 Millicent ankubira twagala kujjula mmere nyina embuzi zenyina okujjaerwa entobo zigire ku mmotoka y'ebirabo oli andaga shortcut oluvina sente zetwagala nyina zijjirayo ku abusa eri Kabaale ntuuka Kabaale olwo nabuzeebuzeyo ekiro kyonna ntuuka Kabaale nzijayo sente nsaba abantu mu katawuni balina ka guest house mbawaayo 2 kunaabiramuko mu nnyambe naabe ngolo sijjangamu kali akateeka owa bode yali ankulemberamu okundaga ebifandaga bw'otema wano ne wano ogenda kuviiramu eri mu maaso munange era baneekwatanga ekkubo lye wategedde amajja nkwata ekkubo tugenda ntoledde ebigere bimanyi okunzimba ne ndiwanika waggulu ku dashboard mpanise n'ebigere ndi ku ssimu ntegerezeganya n'omwami ali mu katala nfunidde embuzi maliriza ngendo laba obupande ngamba avuga oba naye yali avuga akooye omanyi olumu abantu bamanyi okunvuga olinaga naye omanyi nti nkubuze kuva wali ne wali ng'obedda nsumagidde bamanyi obbinkola kati anvuga mmuba bwe nti kati ngendo olaba ndaba obupande sibutegeera bye nalabye tetwabirabye awo lutaasi yali avuga ngendo olaba obupande bulaga welcome to simaya nyingira Rwanda mbulako kilometers simaya meka okuyingira Rwanda ono ali mukunkubira ku 6 mbusimaya baagala kujjula ndi gaadi alina kino ekikofiira ky'okumutwe eky'Abanyarwanda tekinnatuuka atunga engoye ezimu atunga bwe twalina wano ate yerabira engoye ezimu yazimala nga muli mu bbaasi mwe benali nsuubira ababbaasi okuzireeta lwe yazimala ekiro kati aziwa mami ekiro ssaawa oba 7-8 kati mami naye asimbulayo ekiro ekyo ate akuuta Subaru eva esimbula kuva Kampala ejje kiro 9 bwe yatuuka Embalala wegayiridde mumulireko Embalala jjuka twalinayo eri hoteri Embalala tayali hoteri ngakola ki banaabirako awo kati onagenda okungamba mbukujjula ng'abaleka engoye z'omugole bali ntuŋŋamu nze mbulidde Rwanda nze alina omutimbi naye aŋŋamba sisobola timba ono soda ku mmeeza gulayo omulala gwe tutimbako oyo soda mukwasaani oli yasookayo yani Dennis yakola nnyo soda mukwasa Dennis mugamba kanteke sente kusimya oyiye soda gwayagala okutimba 6 jukeweda nekwasa mutimbi tannaba mbayinga time kati ntuuka mu kubula mmaliriza mbuze nasoka nenditonyeza ezziga kati Millicent ali ku simu yange mugamba Millicent kati mugamba ntya nti kifa eyetisa omukolo gwo aliwaate namugamba Millicent nyamba akwate emmere akwatirako soda nze mulina mu mmotoka muleeta tetuwa bantu kutali byakunywa wayita ebbanga tonaddamu ankubira nkusaba kizannyo obbaawe engoye ezimu zalina okwambala ziri ntumbamo sikali kuzireeta mugamba yiya bw'okizannyawo okitegeera so mukama mulungi bagenda okukoona 7 nayina ogendererwa entobo jjukira bwe nalaba nti mbuze nkwata lutaaya mugamba mukasirise bba ku mukolo jjukira ate naye bwe nagambanga nti kino bakireeta mubako yali awule dulayiva w'ebigere ng'alina okujja eri atwale mubako ajje eno aleete mbano kati ntuuka mugamba lutaaya bulawo mu magezi nali nafunye omukwano natuuka eyo nenkola emikwano emipya ku kyalo because nakizudde nnyo nti ate omuntu akumanya ebiseera ebisinga akuyisa bubi kituufu abantu abamala okuntegeera nti yenze Shifo ow'oku TV ne betwala muzadde ebintu ne biggwa babikyusa price nze bandaga nti ente gye nnyina okuwa
daba tuzalire kula kuzala